Abakristo b'ekkanisa All Church olw'okuba mujijja bakedde kuyisa bivulo okwaniriza omulabizi wa Busoga Dr. Paul Naimayi ataddeko mu busumba buno. Bishop Naimayi ataddeko abaana basoma 12 emikono. Erimu abantu ti bintu byokka eriyo n'abantu abalemesa eriyo abantu n'embeera yona yakulondoola yakulemesa. Bakristo base bannaabwe okwongera okunywerera mu kanisa. Kindi bulungi nti abantu baife bagire nga basuulirira eddiini n'endikiriza ddayibwe, so abaana bwe baba confirmed olwaleero babakola ku confirmation, abaana abo obulamu bwaibwe babwiziza eri Katonda. Kale buli kimu kyakusaba Abakristaayo kale babona nga bakola ekyo ekikoleebwa. N'omulabizi w'emitima Dr. James Bugumi ku Saalongo asabye abazadde okuteekateeka abaana ddala ab'obulenzi nti kubanga ensangi zino kiswaza nnyo okulaba omwana omulenzi ng'awoza nti ayagala mukyala yakolamu. Omuzadde omulimu gw'omukuluguluwa kuyigiriza abaana kutya Katonda kyekisookera ddala mu maka nga musaba nga mubabuulirira nga mubalambika mu kkubo ettuufu, ate omumala ne mubatwala okufuna amagezi aganabayamba okubeerawo. Abadde ku mulwa okusaaka abana 5 emikono saako n'okukwatisa ku kanisa ya St. Andrews akuno okusimba ejjinja ku kanisa y'ekyabajojo mu busumba bw'ebikwire ekisojjo mu Kyankwanze. Kanisa y'ekyabajojo kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Amiina. Yenyambinula abantu abeefulira nampulirazi ne batema ebiti ne baleka buli kimu mu bbanga. Buli maka gabeereyoko n'emiti gye tusimba. Mongeri Reverend Muyoba Senyonga nga yevika olotike emikono akutira avubuka okukomya ennyambala y'esitaza okwogera nti kanisa ya St. Andrew mavunikire esangibwa ekaye emikono mu kusabira abayizi abadda ku masomero. Ensajja kulaba nga atali wa buvunaanyizibwa, so kyenva mbeegayirira obuvubuka buno mubukozese bulungi, kubanga ekkanisa ffe tweguliramu mugenda okuddawo okunyweza ekkanisa ey'emavunikire ey'emabuye. Ye Ordinary Kadu Derike anyinde ekigendo ekyokusooka okubangula abavubuka nga tebannadda ku masomero. Tulowooza ati ng'ekkanisa singa tubayo n'omukisa ogw'okusinkana abaana nga twasinkanye olunaku lwaleero, naffe twongere ate okubayigiriza nga tuleeta aboogezi ab'enjawulo okubayigiriza ebyo biri mu nsi. Omusumba Kamonja Veronica Kabazike akutidde abakyala bakumye okubongeeza engambo. Abyogedde akulembera n'okusaba okukuza olunaku lw'omuliza abakyala Abakristo Maria Mangadelena Musabadi Nkunebwekazo okubadde ku Olusense e Nansana. Okwogera eri abakyala batakyukanga, temwetaaga okukyuka, mwetaaga okukola ki? Oba obulamu bw'okusambeera n'okubatisa mu buveeko. Reverend Kabasika kinooganyizanga abantu bonna be batagwanidde ku eraliikiriro okusomozebwa bwe bayitamu. Oba olina mwandu tambula naani? Oba tali mufumba tambula naani? Leka kuzubazubira mu basajja b'abandi. Ye President wa Mothers Union mu Buganda Josephine Kasata avumidde ekibbataka ekyasa ensangi zino. Mu bitundu bingi nnyo mu Buganda abakyala balaajana olw'ensonga y'ekibbattaka.